Ronald Mayinja yatandika okuyimba n'emikwano gye era nga mugiraba wano. Kubonna tekuli yali amuwalana kuba bonna baali bamwagala. Naye abasinga obungi kwabo ebyobufuzi tebabiyingiramu, babikoma sayidi ne basirika. Obuzibu butandikira ludda wa Ronald Mayinja atandika okufuna ebizibu kubanga yali agenze okujoininga NUP n'amala ne yeekuba goolo. Yatandika atya? Right Terebusa omukulu ono ng'ajoininga NUP era ng'ajja kukiterenga mu enkofiira bamulijja salinga bulungi nnyo. Naye obuzibu bwajja nti olwokuba nti mikwano gye abayimbi byatandika nabo, omu ku bo gwe bayita Catherine Kusaasira yalina ekivulu kye yategeka mu mwaka gwa 2018 ku Serena Hotel. Ku kivulu ekyo kwaliko ne Yoseri bali bamuyise tibahabulwa abere ku kivulu ekyo bulungi nnyo, era Yoseri teyalutumira omwana najja. Yoseri bwe yajja, before nga Yoseri tannajja, Ronald Mayinja banne baamutuusa ne bamugamba tukwegayiridde nnyo, Yoseri agenda kubeera ku kivulu kino naye togeza n'oyimba oluyimba lwonna olujolonga oba olulabisa Yoseri ku kivulu kino. N'agamba sijja kikola. Catherine Kusaasira n'addamu n'amukubiriza n'amukuutira munnaye nkwegayiridde togeza n'oyimba oluyimba lwonna olugenda okulabisa omusajja ku kivulu kino. Ronald Mayinja n'abagamba sisobola. Munenge ekivulu kituka kibeerawo. Mayinja ng'ajja bulungi nnyo ku Serena ng'ayingira ng'amuwa akazindaalo. Nga bw'omanyi nti enfuuyirizi ekintu kyonna bwe kibaako enfuuyirizi kibeerako n'ebizibu. Mayinja olwakwata enjogeza yatandikira ku luyimba lulabisa Yoseri ebigere bitandika mukankana. Catherine Kusaasira n'abuuza ku Mayinja twakugambye eki? Era Catherine yadduka mangu nnyo n'ajjako n'alagira byuma bijjeko ng'omusajja kiyamuganya okukola kyali mu kukola. Mayinja olwakwata enjogeza oba microphone okuyimba kibamuganya okukola kiyayimbira ddala. Catherine Kusaasira n'apapa ng'akitegedde nti Yoseri ayinza okugaba mu setinze omukubira mu kivulu kye. Kyaleetera Catherine Kusaasira okufuna panic n'adduka n'ategeeza byuma muggyeko mangu ebyuma kubanga omusajja akubye omuggo gwe simanyi nti guno omuggo n'agusobola okuguma ne jinga. Bwe yayimba oluyimba olwo Mayinja baamufuuwa ssente nnyingi n'okusaakanya kwali kungi nga Yoseri waali. Yoseri ne kyamuyisa bulungi nnyo n'asirika. Yoseri bwe yafuna enjogeza ng'amaze okuggyako Mayinja Yoseri yagamba mutabani by'oyimbye ebyo si bituufu, oli obuzaabuze eggwanga, by'oyimbye si bituufu era byonna by'oyogedde bya buyaaye. Yoseri n'asirika. Munnange oluvannyuma awo amaze okuyimba azzeyo ewuwe olutolekera COVID-19 ebiseera ebyo. Mikwano gyonna egya Mayinja egyali ku lunaku olwo baamugamba munnange okoze ensobi okuyimba n'okuprovokinga Yoseri ku lunaku lwa Kusaasira. Era Mayinja ndowooza yalowooza nti ye musajja amukubye eggoolo w'abadde, naye ebintu bino tebyagenda nga abaategeka naye kennyini we yali asuubidde. Awo nno wasibuka embeteza yonna ey'Amayinja okutandika okubeera mu bizibu byalina okubeeramu ne byalimu essaawa zino. Kusaasira yagamba DJ jjako ebimatonzita era ne bamuggyako microphone. Batyo Mayinja bamugya ku stage ng'okuyimba teyakumalayo bulungi nnyo. Okuva ku lunaku yali ku concert ya Kusaasira, Mayinja bwe yadda mu kisu kye ye kennyini yamanya nti ekintu kyakoze kyandibadde kirungi naye kigenda mumuleetera obuzibu. Yeekuba mu mutima n'atula mu nnyumba ye n'amanya butya bw'agenda okutandika okukwasaganya ensonga zino. Kubanga yakimanya nti stage yagikoleddeko effujjo okuyimba ennyimba ezaali zirumba Yoseri, era bwe yadda mu nju ye bulungi nnyo n'atuula ne yeerowoozaamu obubaka bwe yasindikidde Yoseri nti si bulungi. Mayinja yatandika okufuna obubaka bumutiisatiisa nti waswazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga okuba nti yazze mu kivulu ate n'otandika okuba ennyimba ezikola ki ezimutiisatiisa. Oluvannyuma lw'emyezi 3 nga giyiseewo, Ronald Mayinja ng'amaze okwekuba mu mutima ng'alaba naye ekintu kimutadde ku pressure. Yanoonya mikwano gye egyo gye yatandika nagyo embalaze. N'abagamba ekituufu nange ensobi njiraba nakola ki nakikola. N'agamba ayagala kwetondera Yoseri tibahabulwa. N'agezaako okutuukirira amwetondere. Yasooka kwogerako na Kusaasira
sina bwenyiza kuyamba kutwala wa Yoseri nsonyiwa. Natukira abala bonna namugamba kizibu nnyo tusobola kukola ki kunoonya engeri tufuna mu Yoseri omwetondere. Naye nga atejjukira abantu abasinga obungi baali bagamba dda Mayinja yegendereze nnyo naye nga takola kitawulira. Mayinja n'agezaako kunoonya Balamu Balugahale, Balamu n'amwesamba. N'anoonya kusasira mugamba kye kimu. N'anoonya Mike Mukula n'amugamba ekigambo kye kimu. N'anoonya Jemo Katumba Wamala, Jeno Katumba Wamala n'amusuubiza teyalabikako. N'anoonya Keti mukwano gwe ne Keti n'asooka n'agaana okutwala oba okunoonyeza Mayinja ekkubo olina alaba Yoseri tibahabulwa. Yoseri ne kiyamuyisa bulungi nnyo n'asirika. Yoseri bwe yafuna enjogeza ng'amaze okuggyako Mayinja, Yoseri yagamba mutabani by'oyimbye ebyo si bituufu, oli obuzaabuze eggwanga, by'oyimbye si bituufu era byonna by'oyogedde bya buyaaye. Yoseri n'asirika. Munnange oluvannyuma awo amaze okuyimba azzeyo ewuwe olutolekera COVID-19 ebiseera ebyo. Mikwano gyonna egy'Amayinja egyali ku lunaku olwo bamugamba munnange okoze ensobi okuyimba n'okuprovokinga Yoseri ku lunaku lwa kusaasira. Era Mayinja ndowooza alowooza nti ye musajja amukubye eggoolo wabadde naye ebintu bino tebyagenda nga abaategeka naye kennyini we yali asuubidde. Awo nno wasibuka embeteza yonna ey'Amayinja okutandika okubeera mu bizibu byalina okubeeramu ne byalimu essaawa zino. Kusaasira yagamba DJ ejjako ebimatonzita era ne bamuggyako microphone batyo Mayinja bamugja ku stage ng'okuyimba teyakumalayo bulungi nnyo. Okuva ku lunaku yali ku concert ya Kusaasira, Mayinja bwe yadda mu kisu kye ye kennyini yamanya nti ekintu kyakoze kyandibadde kirungi naye kigenda mumuleetera obuzibu. Yeekuba mu mutima n'atula mu nnyumba ye n'amanya butya bw'agenda okutandika okukwasaganya ensonga zino, kubanga yakimanya nti stage yagikoleddeko effujjo okuyimba ennyimba ezaali zirumba Yoseri, era bwe yadda mu nju ye bulungi nnyo n'atuula ne yeerowoozaamu obubaka bwe yasindikidde Yoseri nti si bulungi. Mayinja yatandika okufuna obubaka bumutiisatiisa nti waswazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga okuba nti yazze mu kivulu ate n'otandika okuba ennyimba ezikola ki ezimutiisatiisa. Oluvannyuma lwa myezi 3 nga giyiseewo, Ronald Mayinja ng'amaze okwekuba mu mutima ng'alaba naye ekintu kimutadde ku pressure. Yanoonya mikwano gye egyo gye yatandika nagyo embalaze n'abagamba ekituufu nange ensobi njiraba nakola ki nakikola. N'agamba ayagala kwetondera Yoseri tibahabulwa. N'agezaako okutuukirira amwetondere. Yasooka kwogerako na Kusaasira sina bwenyiza kuyamba kutwala wa Yoseri nsonyiwa. N'atuukirira abala bonna namugamba kizibu nnyo tusobola kukola ki kunoonya engeri tufuna mu Yoseri omwetondere. Naye nga atejjukira abantu abasinga obungi baali bagamba dda Mayinja yegendereze nnyo naye nga takola kitawulira. Mayinja n'agezaako kunoonya Balamu Balugahale, Balamu n'amwesamba. N'anoonya Kusaasira mugamba kye kimu. N'anoonya Mike Mukula n'amugamba ekigambo kye kimu. N'anoonya Jemo Katumba Wamala, Jeno Katumba Wamala n'amusuubiza teyalabikako. N'anoonya Keti mukwano gwe ne Keti n'asooka n'agaana okutwala oba okunoonyeza Mayinja ekkubo olina